wano wendi gwe mwalo guyitibwa Lutoboka ogusangibwa mu district y'e Kalangala era nga gwe gumu ku myalo egiri ku mazzi g'ennyanja Nalubaale. Bwewetegereza omwalo guno mu biseera ebyedda kigambibwa okuba nti abakozi baali bangi abakakalabizanga emirimu gyabwe ku mazzi g'ennyanja Nalubaale era nga basinga obungi bakolanga mirimu gya kuvuba ssaako n'okutambuza ebyamuguzi eby'enjawulo ku mazzi g'ennyanja Nalubaale. Kyokka okuva mu mwaka gwa 2017 mu mwezi ogwokusatu n'okutuusa olwaleero emirimu gyagenda kuba nga gigootaana. Amagye gaaleetebwa ku nnyanja mu biseera ebyo era ng'okuva mu biseera ebyo amagye gaaleetebwa ku nnyanja eby'entambula ku mazzi saako n'ebyo eby'obuvubi ku mazzi byagootaana era nga bwe weetegereza ekitundu kino abantu abasinga obungi bakyabulira ne bagenda balabe nga banoonya we banaasobola okufunira obulamu obulungi naddala mu kuba nga bakakalabya eby'obuvubi mu bitundu eby'enjawulo ebitali bino. Abamu badde mu byalo ne badda mu kulima kyokka ng'ekyewuunyisa nti abavubuka mu bitundu bino saako n'abantu abamu emirimu gye bakola gyakwekuumirawo okulaba nga tebeebowa era nga basinga obungi balabiddwako nga benyigira mu mirimu nga egy'okukeera okkuba amatatu okuzannya luddo saako n'emirala. Kino nga kiraze nti nno abantu mu bitundu bino tebafunamu kubanga obulamu bwabwe bugenda mu maaso n'okuba nga babukyusa okuba nga bagendera mu maaso n'omutindo gw'okkulaakulana. Abazannya luddo otandika ssaawa emu paka ssaawa 5 ey'ekiro kitandika abantu okuba luddo okubeezaawo ekitundu kyabwe nga basanyufu nga tebalina byakola just okumaliriza ebiseera. Tuyinza basanga wali mu bitundu bino wetegereza abaana abato abasinga obungi bavudde mu masomero bangi babuliddwa n'ebyokukola ne basalawo kubanga badda buzze mu kyalo okuba misota ng'ensangi zino bwe bagamba so nga ate bingi bye mu kitundu kino ebigenda mu maaso n'okubanga bibaawo naddala mu bavubuka ate be twandigambye nti gy'emiti emito egy'enkya. Tetunnamanya bulungi oba abakulembeze tebakoze bulungi kimala okubanga babaako engeri gye bayamba abantu bano okubanga ebyenvuba biddamu ne bitambula nga bwe byali mu biseera ebyedda n'okubatonderawo emirimu egy'enjawulo babe nga abantu bagenda mu maaso n'okwekulaakulanya. Nze Brian Pasco Sekito e Kalangala.